Nakawuki Ruth ye muwanguzi waffe owa Ssanyu ow'omwezi ogwa August era tumukwasa kavuuwe gwe yawangula olw'okulabikira ku muko guno n'okwetaba mu mpaka eza Ssanyu. Tukwebaza olw'okutuwagira first of all olw'okusoma bukedde n'okuba nti osobola okuwangula ssente zino. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege bukedde okututeerawo omuko guno ogwa Ssanyu esobola naffe okuwangulakokko. Okay, okwetaba mu kazannyo kano omuntu yenna omuwala yenna kasita oba nga weekakasa yonna gy'oli nti olabika bulungi, onyirira, ate nga olina n'emboozi ennyuma kubanga tetukuba ku bifaananyi byokka naye olina okuba nga olina n'obubaka bw'owa abasomi ba bukedde. Yonna yonna gy'oli osobola okwetabamu, osobola okujja wano ku Vision Group n'oleeta ebifaananyi byo ne tujjako interview oba okubuweereza yonna gy'osinzidde ne weetaba mu kazannyo kano aka Ssanyu. Oba osobola okulaba amawulire gaffe bangi nnyo gye bali eyo mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo basobola okuleeta obubaka bwo ku kitebe kya Vision Group n'ofuluma n'etaba mu kazannyo kano n'obeera omuwanguzi. Obubaka bwempa bawala bannange bya ddala basome bukedde bajja nabo kuwangula. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.